Chapa General Enterprises mu Kikuubo ku Rafiki Building edduuka namba 3 abakutuusako Prestige Margarine, Nala Instant Noodles, Lanzo Bathing Soap, omusawo w'ensusuza b'omu makaago, Jama Soap, sabbuuni ow'ekitole asinga ensangi zino, Toast Detergent, sabbuuni w'obuwunga ayoza n'atukulizaawo mu lwoza lumu lwokka, ate n'aleka akawuwa akalungi mu ngoye zo olunaku lwonna. Rinse Oil butto yekka gw'olina okukozesa okufumba ebyokulya byonna, anti talimu masavu galeeta mugejjo, kasuku tiri, Chapa Mandashi, Chapa Glycerin n'ekibiriti kya Solio. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa kullu man sara ala nahjihi ila yawmiddin, amma ba'd. Nzikiriza ate nkwebaza okubanga okerera ku Delta TV mu programu ya fene nnungi yaddaako. Nsuubira nti Ramadhan ennaku z'otambuddeko embeera ekyali nnungi. Nsaba Katonda omulungi atwangwize okukolera ebirungi mwezi guno gwa Ramadhan, ate era atwesambye okukola byonna by'atayagala. Nsaba Katonda akkirize Ramadhan eno yabe entandikwa y'okulungama kwaffe, ate era ebe ensibuko y'okukola buli kimu ky'ayagala. Nzikiriza kutegeeza nti programu eno yaddaako bwetyo bwe tulabika ne bamashayikha ab'enjawulo okwongera okuzimba eddiini yaffe, okwongera okubaako ne kye tumanya, oba oliawo nga tusaba Katonda omulungi, nga tulwana Katonda omulungi atusiime tugende okumusinkana yawmal qiyama nga musiimu kufena. Nkwebaza okubanga okkiriza n'obeera mulabi wa Delta TV mulungi, ate era n'obeera omusiibi omulungi owa Ramadan. Program daaku yagira bannaffe abachapa General Enterprises Uganda Limited abatuusaako products ez'enjawulo ku katale wano, ate batuuse ku gwa omusiibi wamma ne bakunakuna, kubanga buli kye weetaaga okukozesa mu Ramadan bannaffe abachapa bakitadde ku katale era kwekiri. Kale nsaba obettaniro n'aba olina kyokozeewo n'aba otadde ekikumi kyo mu programu zino zonna ezaddaako oba ez'obusiraamu. Nzikiriza nkutegeeza nti bannaffe abachapa nga gwe omusiibi anaateekateeka ddaako oba futaali bw'obeetaagira ddala, kubanga tutandika ddala w'ozuukukidde okukuma essigiri. Ekibiriti ky'okozesa bannaffe bakiyita katale kiyitibwa kya Solio. Ekibiriti kirungi ddala nga ne w'oba okisudde mazzi kibiri kisigala nga kikola. Okugezesa ebigambo byange ofunamu akabiriti kamu n'okateeka munda mu malusu n'okoleeza, ojja laba nga kakyayaka. Okwawukanako n'ebibiriiti ebirala, ekya Solio kyokka kye kirina enkizo eyo. Nzikiriza nkutegeeze nti bw'oba omaze okukoleeza stove yo, gaasi wo, essigiri yo n'ekibiriti kyaffe ekya Solio, ate era byonna bye weetaaga okukozesa, okuba kusiika ojja kwetaaga butto waffe owa Rinse and Vegetable Cooking Oil, waba tokozesa butto ojja kwetaaga omuzigo gwaffe ogwa kasuku, bw'onaa tokozesa muzigo ogwo ojja kwetaaga omuzigo gwaffe ogwa ttiri, ojja kwetaaga products zaffe. Kale bannaffe abachapa batambudde bulungi naawe, ate bw'ovaawo bw'ojja mu kukanda eŋŋaano yaddaaku abantu ogenda bakolera chapati, eŋŋaano ki gy'onaakanda neevaayo bulungi nga temuli mu Prestige Margarine. Prestige Margarine siyaaji oyo gwe tukozesa. Nabagamba dda nti ababekari mwetaaga nnyo siyaaji oyo Prestige Margarine. Naye naawe ali ewaka anaateeka chapati ebyokulya byaddaako, weetaaga oziteeke mu ka Prestige ago. Zikugondeza omulimu gw'okola ogw'okubanga okanda eŋŋaano eno, ate era nekukuwa products ennungi. Ogenda okufulumya chapati yo wamma nga z'obadde onoonya zeezo, buli agiryako yeewuunya gwasiise. Naye byonna obifuna otya? Okozesa Prestige Margarine, siyaaji waffe oyo omulungi. Nkusaba naye omwettanire, oba oliawo ojja kufuna ekyenjawulo. Si yeka ne Chapa Mandashi, ate gwali mu kubekinga chapati, kola mandaazi, awo mwetaagira ddala. Kale nkutegeeza nti bannaffe abachapa batambudde butereevu naawe okubanga mu Ramadhan eno tutambula bulungi. Engombo yaabwe egamba nti tuguza mulamu, bye baguza byonna bitambula butereevu, n'obulamu bwo tebaagala binaakosa bulamu bwo. Ensonga lwaki bajja bayingire mu katale, oba oliawo okwera byonna ebiyinza okukosa obulamu bwo, ate bakuleetere ebinaakuyambako okubanga obulamu bwo butambula bulungi. Bannaffe abachapa amaka gaabwe amakulu gali awo mu Kikuubo, ekizimba kya Traffic Building edduuka namba 3. Bw'otuukawo n'ekipande ojja kuba okiraba waggulu awo kwekiri kigamba nti Chapa General Enterprises Uganda Limited. Naye oba togenze mu Kikuubo, mu Kikuubo baagala ebingi ogula mu nnamba ennene, gwe jangu mu Kikuubo we watuufu. Ate era bw'otuuka bagambe nti nalabise kawazanya nengo ku programu yaddaaku ku makya nanga nzije ngule wano. Kale bajja kukuguza n'omutima gumu, ate bajja kukolera n'ekyenjawulo. Ebinaaba bingi ddala bajja bikutambuliza babiteeke ne ku dduuka wennyini w'okolera inshallah. Naye ne watogenze mu Kikuubo edduuka erikuliraanye, bwe tuukawo bagambe njagala Prestige Margarine bamulina, njagala butto wa Rinse and Vegetable Cooking Oil bamulina, njagala kasuku bamulina, njagala sabuni anaabo wa Lanzo bamulina, sabuni ayoza engoye wa Jama bamulina, sabuni w'obuwunga Toast bamulina. Byonna
weebiri kale nkusaba obettanire nja kujja mbategeeza products zaffe mu chapa emu ku emu ate era mpola mpola inshallah. Nina mukadde waffe akulira ddaawa mu Uganda yonna Sheikh Yasin Zaid Abbas Kiweewa Bazanya Nengo. Erinnya eryo njagala nnyo nditeekeko musobole okumanya nti ddala Bazanya Nengo tulinayo mu studios zaffe za Delta enkya olwaleero. Kale nzikiriza kutegeeze nti Sheikh tumuyina ate era yakulira Muzat and others Hajj and Umrah services webali awo ku Makai Road office zaabwe weziri otuukawo wama n'ogenda ne mwogerezeganya ku butya bw'oyinza okutuuka e Makka ne Madina era okomyewo otya byonna bajja kuba bakubuulira inshallah. Sheikh Yasin. No. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bwakedde sewa? Twebaza Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Olw'ensonga nnyingi naye mukuzo yena gye tulimu olwaleero. Okubanga Allah atutuusiza mu mwezi gwa Ramadani. Alhamdulillah. Abantu mwenna abali mu mwezi gwa Ramadani mukakase nti muli bantu balonde ba Allah. Olw'ensonga bbiri yagamba wekitibwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Yagamba nti min Ramadani ila Ramadani. Okuwangala obuwangazi nova ku Ramadani y'omwaka oguwedde nobanga watuuse mu Ramadani y'omwaka guno Allah byasooka okukolera mu kafaratu lima bainahuma amazambi agabadde wakati kati awo Allah agakujjako ageera gonna Allah jalla jalaaluhu agakujjako abamu tutera okugamba nti Allah ajjawo amatono nedda amazambi amatono Allah jalla jalaaluhu yayogera mu surati Najm yagamba nti alladhina yajtanibuna kabaira al-ithmi wal fawasha illa lamama inna Allaha wasi'ul maghfira. Amazambi amatono Allah agaita lamama lamama ago tegamwetagisa omuntu kikwetagisa kula istighfar Allah gukasookola zambi nga tono inna Allaha wasi'ul maghfira okusonyiwa ko kugazi agagajja ajjawo mu advance kati gana amazambi Allah gatujjeeko okuva ku Ramadani okutuuka ku Ramadani tuwadde twasobyanga bitwasobya binene tusaba Allah jalla jalaaluhu ataleka kugifula Ramadani yaffe nga gitusibe esembyeyo atuddize Ramadani endala nyingi tusaba Allah jalla jalaaluhu akkirize duweyo nsanyusiza okusaba Katonda atuwangaze Ramadani jana yesobola okutusingana kuba mwaka faana ni Ramadani iliyeggwa twabeeranga ne Sheikh waffe Sheikh Mahdi Mugwisa era programs ezimu twazikolanga naye naye olwaleero taliwo bwatyo Allah bwakola ebyo watulaba era bangi tubadde nabo naye gwe manya nti Allah olunaku lwakuwangaziza abakwagadde nnyo wanu abakuwalekeddeyo katuli mu kiseera kyakwenenya wenenye kituufu tuli mu kiseera kyakuzaawo enkolagana wakati waffe ne wakati wa Allah zaawo enkolagana wakati we ne wakati wa Allah butereevu ba Mahdi kati olwaleero kye tubasinga nti kati bo tebakyadda kwenenya kituufu waliwo hadithi tutera gisoma Talha ibn Ubaidillah yaginyumya ey'abasajja ababiri abajja eri Nabbi sallallahu alaihi wasallam ne balangirira nti basiramuse bwe basiramukira bizinensi yaliwo yali etambula ebiseera ebyo kwaligenda mu jihadi bwe bagenda mu jihadi balwana olutalo olwasooka olwokubiri olwokusatu omu ku basajja bano naafa omuntu bwe yafanga okimanyi nti omuntu afiiridde agenze mu lutalo lw'eddiini afuna ekimu ku bibiri imma nasir okudanga afunye obuwanguzi wa imma shahada oba okufiirayo nga mujulizi omujulizi tekikoma bukomyawo wabula bamuyita omufu special Allah jalla jalaaluhu mu maaso ge yagamba nti taba mufu mukulaba kwammwe mulaba mufu naye maaso ga Katonda bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun aba mu bulamu ng'ali anywa yeeyagala mufu special mu maaso ga Allah amala okufa wayita omwaka ne munnoono mulayi afa naye teyafiira na mutolo wa ddiini yafiira ku ndiriye Talaha agamba nti mba neebase Allah andaga abasajja babiri yasooka okufa ne munne yamuddira oluvannyuma lw'omwaka ne Talaha nga bayimiridde ala babul janna omulyango gw'ejjana bonsatule agamba fajaa munadi min aljanna baba bali awo malayika neva mu jjana fa adhina billadhi tufiya al-akhir bwe yali elagira etwala mu jjana ku basatu yakulembezone yasembayo okufa atafia na mutalo wa ddiini ono yasooka okufa nemulekaawo negenda neddayo nemulaga ifo bimwagenda okubeera mu jjana nebyengera byena biki nedda neyekoma nono nemunona nemutwala kutwala bwe yadda omulundi ogwokusatu nemugamba nti gwera muyudhanu laka ekiseera kyo tekinnaba
Talha n'awawamuka n'ava mu tulo. Kitegeeza yakyali mulamu. Akyali mulamu. Obudde bwakira ku makya anyumiza basahaba biyaloose. Bwe yabanyumiza biyaloose bonna ne bagaana. Ne bamugamba Talha tutulimba. Oli omusajja twali tumumanyi yali muzira yafiira mu lwa ddiini yalwanyisa abalabe kati ogamba otya nti jana badde tannagiyingira. Baogera ebigambo abo baali awo ku haramu e Madina kuwulira n'ennyumba y'oweekitiibwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Nabbi awulira amaloboozi gaabwe nga gasituse. Basika amaloboozi buli ono ayogera kino ayogera kiri. Nabbi avaayo abagamba mimma tata'ajjabun. Abange kiki ekibatuuseeko. Mutawaanaaki. Bamugamba wulira Talha bw'atulimba. Talha banno balimba. Talha n'anyumya ebigambo nga bw'abibanyumiriza. Nabbi n'abagamba nti mwewuunya. N'abagamba nti ono gwe mwewuunya nti yayingidde ejjanoli nga tannagiyingira. Alaysa kad aasha ba'dahu sana. Temumanyi nti oli bwe yamala okufa yawangaddeyo omwaka. Fa adrakahu Ramadan. Bwe yawangadde omwaka Allah yamusanzizaawo Ramadan. Faswamahu n'asiiba wa salla kadha wa kadha. N'asalidemu tarawiya n'asala layiri esula zonnawafiri zonna n'azisala wa faala kadha wa kadha. Buli kirungi n'akikola mu Ramadan. Sadaka yakukola buli kimu. Nabbi agamba nti mabainahuma bw'obateeka ku minzaani bombi oli gwe mwali mukungiriza nti muzira none yafiira ku ndiriye eyawangalayo omwaka gumu Allah